Sala bakongo omuddamu. Nali kyali kigenderere obutamuddamu. Okay. Nja kuwa ekyokulabirako ennaku ntono eziyise mu Uganda wange Nubian Lee yafiiriddwa mulamu we. Omuwala abadde w'ekisa nnyo. So twagenze ne mutabani wange Kampala okungubaga. Ne bagenda okulaba ku mufu nze neesigala esayidi. Kiri mutabani wange naga itaata nga gwe tugenze kulaba ku mulambo. Omanyi saaga ne mutabani wange naga taata otiddeyo nensekawo. Naye amazima gali nti bwe mba n'omuntu nga mbadde mwagala nnyo naafa basaagala kulaba ku mulambo banjagala nsigaze kiri ekifaananyi ng'akyali mulamu banjagala mujjukire bwe ntyo. So kiba kigenderere banjagala kiri ekifaananyi kye mba nsigaza. Mu mbeera y'emu bwe mba n'omuntu nga mbadde mwenyumirizaamu nga muwa ekitiibwa nga mwagala ate n'adigeneratinga nadda mu mbeera gye ndowooza oba oliawo temuweesa kitiibwa oba muswaza oba muwebula basaagala mutunuulira oba muadressinga mu embeera empya banjagala nsigaza oli. Kakati mukulu waffe Norbert Mao ow'ekitiibwa y'omu ku bantu be nali nenyumirizaamu nga ndi muto kuva mu biseera bye nga guild president we Makerere. Norbert Mao najjanga kati ate bwe yasooka okwesimbawo kuba president nze namulonda si lwakuba nti ekibiina kye yali akulembera kyali kyabajjajjange naye yali afitinga mu generation yaffe ate nga n'ebigambo bye mwana watu bigambo birungi nnyo. So mukulu Norbert Mao ate bwe yafuuka kyeyafuuka okusooka nali ngamba nedda mukebere eyo balabika eyo fake account si account ye namala kulaba ku video ne ngamba waawo. So kati nganze yali agala ennyo Norbert Mao nze nasalawo nsigaze Norbert Mao oli ono kyewava tumwana okula zono simumanyi ono kuba mmanyi mutima gwange nti munda mu ye Norbert Mao oli amanyi amazima mwali. So nesaagala nnyo ate kupromotinga ono Norbert Mao omupya nenji omanye ebigambo bye njagala nnyo ayina quote mukulu Norbert Mao gye yayogera gye nkozesa nnyo yagamba if you are paid to be stupid your intelligence ceases to matter. Nti baba bakusasudde obeera omubuyabuya okutegerako kuba tekukyakola ki tekukyalina makolo. So saagalira ddala kulowooza nti quote eyapulayinga ku mukulu Norbert Mao. Mukulu Norbert Mao muwe ekitiibwa era leero lwensosa okwadressing ensonga eno honorable Norbert Mao, I respect you. I know that deep inside you know the truth. That deep inside you know that we are all slaves in this regime. I know that you know the pain that your people are going through. And I know that you know the disappointment of the people. But two wrongs don't make it right. That's why I do not respond to your attacks. Not because I just want to ignore you, but because it does not take this struggle any further. Deep inside I know there is the moral Norbert Mao. And God willing, that moral Norbert Mao will show up again. Aliko Mao. Yes. So, munange sijja kulekeraawo kumwagala kyensobola okukola kati kwe kumusabira amanye ekituufu kye tulina okukola. Wabadde tonayoga ku political prisoners. Hope kyeriwo ne court martial. Well, wano mu Uganda kooti y'amagye yawamba kooti y'abantu. Sure. Awakanya Museveni ne mutabani we ne famire ye ne group ye tebakyamutwala mu kooti y'abantu bamutwala mu kooti y'amagye ekimenya amateeka ekyo kimenya amateeka naye era nga bwe nkugambye mu bufuzi bwa Museveni amateeka tegalina kye gategeeza akkiriza nti the law is just as light as the paper on which it's written. So olunaku lwaleero bannaffe bangi nnyo 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 Basanya Machete Baseguja n'abalala bali mukomera awatali musango bangi bamaze ebbanga erisuka omwaka nabadde nsinkana muganda waffe gwe bayita Nkuruziza amaze ebbanga erisuka omwaka Nkuruziza bamuyita Nkurunziza n'abalala bangi nnyo 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 banono benjogerako bemmanyi personally naye bawambye 10 Mpuuga yaleetako list mu parliament nga bali over 300 bangi ate abo batono abo nkugambye betumanyaako naye bangi tetubamanya bangi basinkana eyo
agenda ekitali akomawo n'agamba maama ekiri eyo gwe basiba museemayi abo bafuna omukisa okukomawo newankubadde bajja balina ebisago ajja n'akugamba ekiri eyo nabadde nkyayogera ku tokyawadde tetwafunye budde bumala gyewogereko walaba muganda waffe Masereka owe Kasese bwe bamukuba ne bamusalasala ebigere ne bamukolako ebikolobero byonna byonna bye basobola tebaswala omuwandiisi w'ebitabo Nakinku Kakwenza Lukira Basayija kati yadduka ne mu ggwanga bamukwata ne bamutulugunya ani amutulugunya Muhoozi mutabani wa Museveni lwaki kubanga akozesezza eddembe lye erimuweebwa amateeka ne bamuwamba ne bamutulugunya wabiraba byonna bye bamukola naye teriteeka mpozi abalabi muyinza okunsonyiwa muyinza oga lwaki si interveni nga we bayogera nti Muhoozi yamutulugunya Kakwenza yennyini yali ku TV n'ayogera nti Jeno Muhoozi ye yamutulugunya ndowooza n'ayogera Kakwenza kye yayogera munnange nkugambe njogera abantu b'ebituuseeko byogera buli njogera byogerwa nga Ngalabi Yanyazi kyalikirya kuba yagamba nti yeyangulidde n'empale n'essaati bye nafulumidde era namugamba kati nja kusasula mumanyi bano abantu balina kye bakola nakyemalira omu mirembe gyayita gwe bayitanga Joseph Stalin yali wa Russia yakuŋŋaanya ab'ekinywi kye n'abagamba njagala nkulage bwe bafuga omwana w'omuntu nakwata enkoko n'agimaanyako ebyoya byonna omanyi ffe wano ne mu Buganda kizira okumaanya enkoko nga tonnagisala kuba kutulugunya n'agimaanyako ebyoya byonna n'ebeeraawo yonna ekankana obulumi bugitta naye nga enjala egiruma then n'agisuulirawo piisi bw'entungo enkoko nga talina kyakola netandika okulya nejja waali eri obwo ng'eraba ye mukwano gwayo ajagala si ye mukwano gwayo naye ye master kati we bagezaako okutussa bakwata omuntu ne bamutulugunya bamala omutulugunya ne bamugamba kakati oyagalayo sente meka bakikoze ba Edi Mutwe bakikoze ba Nubiani ba Sherifu Najja kye baali bakola ne Kakwenza just beesanga nga guno omugigi ate ebirowoozo byagwo bisinga ku ssente kuba tulabye bannaffe bangi nnyo ababadde mu mbeera eno ne bagivaamu ku mulembe gwa Moi bino babikolako abantu ng'oyogerako bakwatibwa n'abatulugunyizibwa mbadde nkusaba ne Ssegirinya ne Ssewanyana bayingiriremu awo Honorable Ssegirinya ne Honorable Ssewanyana of course tuyimirirawo ku lwabwe babaka baffe aba parliament bakyogera lunye tibatulugunyizibwa olunaku lwaleero bali mu kkomera awatali musango babalanga bijambiya naye nga Kayindo Tafiire mu kuziika okumu kwe baaliko eyo mu West yayimuka Bwantoogo n'agamba ffe mu myaka gy'ekinaana twabanga uniform z'amagye gayo g'Obote ne tugenda ne tutta abantu tusobole okukyayisa Obote ekyo mu luzungu bakiyita false flag operation so n'ebijambiya ebyo tulina okukkiriza nti eyo false flag operation kuba tebyakatandika Ssegirinya yali akyali mulenzi muto ne Alan nga tebanaba nakwesimbawo naye nga buli oluva mu kulonda wabeerayo bwe kityo bwe kitabeera Kasese kibeera mu Northern Uganda bwe kitabeera mu Northern Uganda kibeera mu Buganda ebijambiya Masaka tebyakajja naye nga bayinza n'okukeera enkya ne bagamba kati wafunye obujulizi obupya naawe Bobi Wine oli ku bijambiya ne bankwata ne mwatu onsooseeyo mu maaso bwe mbadde ndaga nti bwe batandika okukwata bano abawansi ne batuuka okukwata ababaka b'abapalamenti mbadde ntunula nti bwe binaatuuka mu maaso eyo tebajja magere of course nze gwe batunuulira bano abasajja nze banjagala nga either nfudde obanga ndi mukomera obanga mfulumye mu ggwanga ekyo bakyagala as soon as yesterday naye kubanga mmanyi nti sirinzeka nina bannayuganda bangi nnyo benkiikirira ate n'emyoyo gy'abantu bebaze batemula tegifa fe wano muganda tumanyi omuntu tofa wenna so oba oliawo ensonga lwaki nkyali mulamu kaŋŋendeko ku diaspora otambuddeyo nnyo ku bino byonna kuba waliwo oluusi video zijja nga owadressinga ku ebya human rights abuses mu Uganda wano tuyinayo response yonna gye tusuubira oba kinga kuba rhetoric twogera bwogezi ne bakuwa platform n'oyogera ne bakutunuulira n'ovaayo waliwo essuubi lyonna omuwandiisi omu yagamba nti the wheel of justice turns slowly but it turns nja kubuulira amazima nti okuddibwamu kwe twagala ebiseera ebisinga tekujja ku speedi gye twagala tekuli spontaneous zize nga nkigamba eggwanga Museveni afuba nnyo onanyini muzeeyi yagutuuma omulala
Museveni ne gavumenti ye eggwanga lyaffe okozesa enjogera enyangu balitunze era bwe tunaaba twogera bwe tuba tukyalina obudde bwe tunaaba twogera ku nsonga zonna eza corruption tunaaba twogera bali batuwambyeko ne batufuga okyegera abakoloni ng'era banyagulula ebyobugagga wano ne babitwala ewaabwe ne bwe twabeetakuluzaako kati bakozesa ba dictators amini abangereza be bamuyamba okujja ku bukulembeze obadde okimanyi abangereza n'abayisirayiri be bamuyamba okuwamba Obote kuba Obote abalina essuubi nti ajja bakolera bye baagala Mobutu Sese Seko be bamuyamba n'abalala bangi lwaki kuba baali basuubira tejja bayambako ne Museveni yennyini olunaku lwaleero okufanagana ne bannakyemalira abalala Museveni buli wabeera threatened nti agenda kuvaako atutala afiya kwegamba bw'aba atalayo ffe agamba kati mwagala ki eyo nze nyine ndowooza nti ensonga lwaki amawanga g'e Bulaaya gatunula kyamuli ng'ebikolobero ebyo bikolebwa era ekintwala ye Bulaaya si just kuwawabira Museveni babiraba byakola naye ŋŋendayo ku platform zaabwe kubanga bo bayagamba nti democracies bagamba nti bagoberera amateeka bagamba eddembe ly'obuntu bakitwala ng'ekikulu kubanga juzi emyaka gye buvuddeko baleeta wano etteeka eriwera okulya ebisiyaga abazungu ne bayimuka ne beekyanga ne basala obuyambi njagala okutegeeza olunaku lwaleero siyingira Bungereza kubanga zomu kubali bawakanye kyemba neno okukubuuza kuba wawakanye bisiyaga ne bakusaako ban naye ate Museveni ye bw'ajjanga ayagala okwogera kuba amanye endowooza yaffe bano Bannayuganda ate ekyo ekikolobero akola ki akiteeka ku Kyagulanyi mu mbeera y'emu Museveni aze afuba okugamba Bannayuganda nti oyo Bobi Wine akolagana n'abazungu baagala kukyusa Uganda naye nga bw'amalanga abayita so ekintwala mu mawanga ag'ebweru ego mba njagala kusooka okulabisa Museveni ekyokubiri okulangira abo abazungu bagambe nti muli bannanfuusi kirumira mpuyibe singa Museveni byakola omukulembeze ow'ensi eya Europe abikola ayinza obutamalaako wiiki era ne mbagamba nti Mugabe bwe yakola Museveni byakola Bannayuganda mwamusaako envumbo Taylor bwe yakola abantu be Liberia Mugabe Museveni byakola Uganda mwamusaako envumbo Basadaamu n'abalala mwabasaako envumbo lwaki Museveni temumusaako envumbo oba mumukozesa okutubba so ekyo kituyambe nnyo naye ate sijja bakolokota nnyo lwa nsonga ebibala ebimu tuze tubiraba olwo emirimu gy'abannaffe ababeera mu diaspora ozoolaba nti waliwo envumbo ezibadde ziteekebwawo okunyirinyirira eddembe ly'obuntu ekwakolebwa wansi wa Kale Kayihura olunaku lwaleero Kale Kayihura tasobola kufuluma ggwanga ate jjukira engeri gye bavunziza eggwanga naddala ebyenzijanjaba ate nga emyaka bayebye beetaaga nnyo okukola ki okugenda e Bulaaya eyo bwe babba wano bateeka Bulaaya Abel Kandiho tasobola genda Bulaaya naye abo just bakozi twagala Museveni twagala mutabani we Muhoozi twagala ne bano bonna abatemu abayita ba genero bonna bateekebweko nti era njagala okubulira olunaku lwaleero nti development zigenda mpola naye kyetufuna tuba tukifunye olunaku lugenda kukya nze nga nkyogera ngaasaaga olunaku lugenda kukya ekooti y'ensi yonna efulume ekibaluwa kyebakuntumye nga Museveni ne bwe bamukwatira Tanzania oba Congo bamukababuka bijeke nga bagamba gwe tukutwalawa mu kooti yansi yonna ekyo kitwagala kubanga Museveni criminal is an international criminal ayina ebikolobero bingi ayina emisango gye bayita crimes against humanity gyakomitinze gyagenda maaso n'okuzza bw'otunula ekiri ekkalamojo olunaku lwaleero n'otunula n'ekigenda maaso ku bantu n'ekiri mu kutuuka ku bakyala Museveni is a candidate for international criminal court twamutwala ddamu ICC naye nga bwe nkugambye steps zijja tayinza okuwona waawo kuba there is a statement gye yakola emabegaawo n'agamba nti abasirikale temukkirizibwa kukuba bantu bakubatulugunya yadde omusongamu yadde omuboggolera n'akibagaana awo ayinza okuba teyejeeredde
munange osobola okukola ki osobola okwekaza n'oyogera mu ngeri ey'okubuzabuza oba ey'okwekiriranya naye amazima go gabeera mazima kuba bino mbyogera with evidence. Tugendeko ku investors bano oyogedde ku byobulamu n'eddwaliro awo waliwo ekigenda maaso mu ggwanga wano ndowooza omulabi yandyagadde nnyo okumanya nti Honorable Kyagulanyi ayimiriddewa tulina eddwaliro ly'e Lubowa limazeewo emyaka kati ndowooza giweze baga project eyo yatandikanga mabegako eyo ndowooza myaka ng'ena weegiri naye even yesterday baatulaza abaka ba parliament nga bagenza okutuukawo ku billions and billions waliwo akasingi wansi awo n'obusonasonda obutayimbwatayimbwa unfortunately tewaliwo contractor mutuufu ali ku mulimu ogwo sente zagenda akalimu akakakolebwawo is not worth it naye eri mu parliament ate abakulu bapushinga nti mumwongere n'endala tetwakomyawo nga ziri teziraga kye zaakola nyingi nnyo buwumbi oba 3 mu something oba 378 tebulaga kebwakakola ndowooza n'akawumbi akamu kamala okukikola naye ziri talaga accountability naye bagamba mumwongere obulala bw'avaawo ng'ebyo byonna tannabikola bamuwadde contract y'emmwanyi mu Uganda yonna naye ekyo batandise okukubagana empawa naye nga bwe batannakikutulawo kati kyogereko kuba kyakolebwa endagano ne bagisaako emikono yeeka yagenda okubeera nga solale yagula emmwanyi zaffe ffenna mu Uganda n'ozivunaanyizibwako n'ozitunda kyokka jjukira tuli mu liberalized economy kati abalala babajja gavumenti yagamba nti ereese liberalized economy kati ate simanyi kino kyekola bwe bagenda kiyita abalala bali mu coffee business eringe bagamwe mudde ebbali ono yekka naye kuba okitunulamu you a leader you were the leader of a biggest opposition political party olwaleero gwosinza ababaka mu palamenti abantu basuubira eddoboozi lyo ababaka bajja ddiwulira kye banajja nakyo mu palamenti ki ekigenda maaso n'obugezi bw'omukazi ono nabwo oba bwona obutegeerako naye kambo buli abantu mbwewuunya n'ava eyitale ekitugambibwa nti alina kampuni ya furniture akola bibajje n'awangula diiro ey'okutuzimbira eddwaliro erisinga mu East Africa bwe liba si mu Africa yonna kati era nga talina kyakoze era n'awangula n'eddiiro emmwanyi za Uganda zonna ate ku mmwanyi amala emyaka egiwera 10 yeetawa musolo amasannyalaze agafunira wansi byonna byonna nga bw'obimanyi ebigenda mu maaso kati what's your take on this? Well, bino bw'obirowoozaako ennyo bireeta okunyolwa naye bannayuganda bwe baba tebafunanga nsonga yakwenyigira mu kaweefube wakujjako nakyemalira tubagamba bulijjo balowooza tujubisa ne mbagamba mwafuuka baddu mu nsi yammwe waliwo omusajja omu gwe nasinkana mu Falansa nga tunyumyamu eyo nga twogera ku ddiiri y'amafuta you see the problem with our government nagamba stop you don't have a government namugamba the problem with our president nagamba stop you don't have a president you have a thief you don't have a government you have thieves Omufalansa kyekifaananyi kye batulabiramu temulina president mulina mubbi temulina government mulina ganga y'ababbi era nanyinyonyola bulungi nnyo naye eyo emboozi ng'ogivuddeko lwaki njijjukidde kuba erelatinga ku kino olunaku lwaleero tufiirwa abakyala 20 buli lunaku nga bazaala si buli mwaka si buli wiiki abo abafa bannyoko bakizibwebo baana baffe buli lunaku tufiirwa abaana 300 abatanaweza myaka 5 si buli wiiki buli lunaku kwegamba ennyonyi zigwano netukungubagira ennaku iyo ennyonyi yagudde yabaddemu abantu 2 yabaddemu abantu 3 gwe njagala otebereze nti buli lunaku ennyonyi egwa ngerimu abaana ba Uganda 300 abato buli lunaku ne basaanawo gwe bwoba okitwala buli lunaku 10 ennyonyi egwa netta abakyala ab'embuto 200 buli lunaku 10 kati embeera gye tulimu
Kwega mu mwezi bwe bakazi lukaaga. Bwe kityo bwe kibadde, bwe kityo bwe kiri, bwe kityo bwe kigenda okubeera paka nga tujjeewo buno obufuzi obwamusibira mu bbwa obutafaayo ku bulamu bw'abantu wabula kwelemeza mu buyinza nakozesa ngeri yonna yonna yakubba. Lwaki nkubadde kano ka background ebyobulamu tubibaddeko nnyo ebbanga ddene mu Kenya yatuyisa bubi amawanga gebweru gatuuka n'otuvugirira ensimbi naye ensimbi ezo batuvugirira ojjukira nti Jim Muhwezi yabbako omutemwa Mike Mukula nabbako omutemwa ne bakutwalibwa ne mukomera bwe baavaayo Museveni yabaweera mpeera ate n'abo linyisa n'abateeka walala kikulaga nti wali will yakulwanyisa bukenuzi ate si kubulwanyisa kuba omukenuzi omukulu yani Jim Museveni simumanyi nze kati mukubulidde lwaki nali mu parliament eyo diiru bwe yakolebwa era twagezaako giwakanya naye munnange Museveni alina omuyeye gw'aba MP era zakyogera ne mu campaign nti MP teyeetaaga kutegeera kasita avaayo esaawa y'okulonda n'akola ki nawanika omukono naga muteesa ku kimuzeeyi yagambye atya kyekyo yembeera gye tulimu eddiiru eyo ey'eddwaliro bakwata investor gwe bayita investor omanyi bagenze booza abantu bwe baleeta omuzungu yenna abeera investor ne baleeta omuzungu kutamanyiiko ng'ate n'amawulire agamu gamunootinga fe abanoonyereza ennyo gamunootinga ng'omu ku bafere ne bamuleeta ne bamuwa ettaka lyaffe lyabwerere ne bakwata sente zaffe bakuze bamuwaako ze baalagira omuwa nga Museveni yalagira zaali obukadde bwa $300 mu kweganga toto yazo mu za Uganda $307 oba dollars million dollars nga toto yazo mu za Uganda ziri billion 103 kitegeeza nti ziri million omutwalo gumu menkumi meka 3 ezo sente ne basalawo zimuweebwe kuba sali sente nyingi ne kireeta interest ya parliament okulaga nti yo parliament munange teyina mugaso kuba teyina mannyo abaka ba parliament bayimukamu nga bamaze n'omuwa sente ezo okugenda mwaka gwedde obwa guli ne bagenda okugenda okulambula naye sente z'omusolo we zigenda wewa ne bagendayo ojjukira ekyaliwo aba security babagobera wabweru amagye aga SFC agakuuma Museveni ne gabagoba wadde muli babaka ba parliament wantemukirizibwa kwegamba mwe ababaka ba parliament omwe gumu ku mulimu gw'omubaka wa parliament kulondola ki kulondola mirimu gya gavumenti gyeteeka sente naye amagye abasirikale basangibwa ne bagamba mu ababaka ba parliament temukirizibwa kola mulimu gwammwe muve wano tujja bakuba kibooko era ne babagobawo ekyo kikulaga nti ani ali emabega wa kino sente ze bakwata ne bawa omukyalo oyo $378 olunaku lwaleero nayiwawo trip z'omusenyu nga ziizo n'okusendasendawo nagamba kati njagala ndala njagala mumbalirire entono muganda wange Kadu Mukasa omanye nti bwe babanga eddwaliro ly'ekiruddu balizimbira billion meka 10 sijjukira or thereabout. We need to find out. Obwalabalamu sente ze bamuwako nga deposit zizimba amalwaliro g'ekiruddu 11 n'osigazawo ne balance. Ne bagandi badde waakiri 3. Tezimba 3 oba 4 oba 5 oba 6. Zizimba amalwaliro ga kiruddu 11 n'osigazawo ne balance. Mu Uganda yonna. Kitegeeza nti bakwata amalwaliro ga kiruddu ne bagawo omuntu atamanyiddwa ate ng'akyabanja kati bakuga kiruddu fe waffe gye nakulya tewalingayo zo hospital ezo naye health center 4 esobola okutaasa abakyala okufa esobola okufa nga bazaala n'ebirala health center 4 zojja mu sente ezo ze bamuwako nga deposit health center 4 osobola okujja mu health center 4 amakumi ameka 3 kati gwe bala ti mu district za Uganda health center 4 district ya 30 zandifunye amalwaliro amapya kawerete ago ge bakwata ne bamuwa nga deposit olunaku lwaleero akyabanja sente endala bagenda babaka okulambula ne babagana okulambula tekikomyawo omuntu yemu oyo omuwa kofi ne bagamba nti kakati emwanyi z'abaana Uganda zonna
tuziwadde gwe ye government yemu yajjawo coffee marketing board eyasanyawo zi cooperative zonna mu ggwanga ebusoga balina society ebugisu balina bugisu cooperative union emasaka wani waffe balina amasaka union n'abalala zonna n'emityana twalina wamala union okitegedde ne baziremesa nti bawe mugwira yakkiriza okusuubula emmwanyi tulina abasajja bano waliwo omuvubuka eyasuubulanga emmwanyi nga ali passionate nnyo ku mwanyi bamuyita lugasira owa good african coffee bonna bonna ne babajja mu business naye wano mu Buganda Katikiro waffe abadde ne campaign ey'amaanyi ennyo gye bayita mwanyi terimba naye kati Museveni alinga agezaako kakasa Katikiro n'Abaganda bonna nti emwanyi ekola ki erimba nti emwanyi erimba Katikiro waffe agamba emwanyi terimba ye Museveni agamba emwanyi erimba lwaki kuba mwena nsobola obbajja mu business kakati kye bakoze tebikomaawo bw'oba ofumitiriza nnyo njagala omanye ti Museveni ne gavumenti ye bawadde ono omuntu atamanyikiddwa garanti nti kuba ne sente zalina okukozesa be bazimwewolera ne gavumenti ne sente zalina okukozesa be bazimwewolera sente zamu wa musolo zizo zange naye tekikomyawo gavumenti emugambye kuba bamanyi ne bano bwe baba nga gye bali bakolagana nabo balaba nti tosobola kuyisa abantu bwe batyo basobola okwedima ne bagamba tetujja ziri makale naye gavumenti nemuwa garanti negamba nti ffe nga gavumenti tukwadde garanti nti emmwanyi ne bwe zinaaba tezikoze eki teziweze ffe gavumenti tujja kukola kyonna ekisoboka okulaba nti emmwanyi ziwera teziweze we compensate you kitegeeza nti bajja nakugjayo emmundu bagambe wewe leeta mwanyi yako ontegera bulungi bino ebintu byenkugamba byali awo kyenewuza economy ekije tulimu eyali liberalized munnange kankuwe example emu omanye nti bano banakyemalira bayigira kubali walingawo omufuzi omwe yajja n'awamba Congo kubayitanga Leopold kubanga Congo yali nsava nnyo nga balimayo kabaka wa Belgium naye n'agamba kati njagala rubber era omuntu yenna alemwa okuleeta omuwendo gwa rabba gwenjagala mutemako omukono era babatemangako emikono ojja kutuuka ekiseera singa tetuyimukiramu ng'okusanga nga tewalese mwanyi ze bakutumye bakusiba ku muti ne bakuba wipo nga basireevu nga muhozi bwe yakoze kakwenza could it be the reason emabegawo baali baleeta etteeka ku kulima emmwanyi exactly kati ebyo byonna byonna bikuleetera okulowooza baali baleeta etteeka kulima emmwanyi bagezaako kunafuya abantu naddala Uganda yesinga okulima emmwanyi mu Africa newankubadde basudde ebbeeyi fe twasomera ku mmwanyi bakitaffe nga bangi tebasoma nnyo naye twasomera ku mmwanyi zipikipiki mmwanyi zaabala akamotoka akapya bakayita mmwanyi zaabala azimba ennyumba empya mmwanyi zaabala ng'emmwanyi nga waliwo competition ng'emmwanyi kyekyobugagga kye tulina wano ebiseera biri bwe nakulira nze nga Uganda nga tubisomako ne mu SST nga Uganda number 2 mu kulima emmwanyi after Brazil wadde bakola byonna byonna okutusuula tukyalima emmwanyi kuba mu nsi yonna tuli namba 8 mu Africa tukyali namba 1 ne imagine olowooza Ethiopia teyatuyitako mu Africa ndowooza Ethiopia na Ivory Coast abo batuyitako kati bo tulima emmwanyi bo balina katale nfuna bulungi waliwo okuzirima naye ng'oli azifunamu okusinga mmwe naye ffe tuli balimi era tukyazirima naye kati gwe imagine ekirime eky'obujjajja n'obujjajja ekiyimirizaawo abantu gwe n'okikwata n'okiwa omugwira ate n'omugamba togenda nakusasula musolo n'amasanyalaze agago reduced ate bano basireevu bange abannayuganda bwe baba tebakuwadde zimala nja kukola kyonna ekisoboka Museveni ekisoboka kye kya mundu so mwerindirire okubajjirayo emundu nti gwe leeta emundu emmwanyi z'omugagga ze bagambye so njagala okutegeeza muganda wange bino n'ebirala bingi bigenda kujja bibaawo nze nkyabyogerako kuba nkyassa naye obulamu bwe tutambuliramu simanyi bbanga kiri ngenda kubeerawo nga bwe twogedde ku investo oyo tugattireko ddala ne Naggulu Nakawa that land gundi eriwo bonanza eriwo twatuuse n'okulaba nalabye terefayina ng'etaddeko amawulire ng'omukyala abadde akulira land commission nga waliwo company president yamulagira agiwe naye teriiyo 10 acres naye nga teriiyo
bagenda mu America nga teriyo ne bagaya yafuukyusa erinnya ne wano teriyo. Andi bw'ogamba president abantu bayinza okubuzaabuza bayinza okulowooza ogamba President Museveni yamulagira nti lino ettaka muliwe kampuni eno naye ogenda ogipepeta nga kampuni teriiyo. Museveni kimufuula muki? Kimufuula mufere naawe. Omanyi Bayibuli egamba mbeere bamazima n'amazima gamufuula ab'eddembe. Kimufuula mufere. Naye kati ekyo kinene nnyo ku president w'eggwanga. Munnanga bakoze eki? Kati kankubuli omuntu asinga okuba ow'ekitiibwa bw'agenda n'aggyawo ebintu ebitali bibye oba ssente zitali zze n'azibulankanya kimufuula muki? Munyazi. Omunyazi mu Luganda abeera ki? Mu Luganda olwangu aba mubbi ne bw'aba wa kitiibwa atya. So president bw'abanga yalagidde ddiiru eri fake ekolebwe bw'abanga yakoze ekyobufere kimufuula ki? Ebigambo bibuulira abantu. Kitegeera abangi bazze batya naye era eggwanga yeetaagamu bannaamwatulira nga nze babyogere ekijja kijje. So ebyo byonna byonna munnange mbikubuulira okulaga nti master wa corruption yali ku top. Nono yennyini ono gwe bayita investor ayinza okuba taliyo nga bagenze eri ne bafuna muzungu waabwe ne bamugamba yambale suuti katugende mu Uganda kasita oli muzungu nga bafunyeyo bajjo waabwe oba Eddi Mutwe ne bamugamba gwe yambala kati esuuti tugende. Ekyo kinzijukizaamu bagitanga apparel tristar eyali ezze agowa kyekyamanyika ennyo netwala ekyebugolo by'ekyuma ng'agenda kutunga engoye tuzitunde mu America mu nkola eyagowa ne batugamba nti avudde Sri Lanka eventually kyasangibwa ng'abadde wa wano bulijjo yeziti Canadasan. Awo bwe tuli mu Uganda bwekyo bwe kiri kibadde mu ttaka lye apa nga baligabira abantu kibadde mu ttaka lya leero lyonna lyonna lye bagabanye kibadde buli wamu kibadde mu kibbattaka buli kubba kw'ettaka weesanga nga bwe byetooloola lazima Museveni oba famire ye yenyigiddemu. Twali wano ewaffe mu Lusanja ng'omuntu omu asenze ettaka Museveni najja yali kichoncho so they say nenajja natandika okwekubira essimu n'avaayo katugenda kikola bwiti ekyo kyakomaawo n'obuli bw'enguzi bwonna bwonna obubadde nga bugenda mu maaso baboogerako ne bukakana ye corrupt regime eya Museveni. Juzi olabye wano e Mulago biliyoni ne biliyoni zabula ne bakwata Dr. Baterana Yarugaba Baterana ne ababakwata bonna abaali mu bizinesi eyo abbye ne gwe bakutte ne gye bamusibidde ne wani nga bonna amanya agafaanagana nga be bamu naye bakyogerako nnaku 2-3 ne bamukwata wali ozeemu kiwulirako. Ndowooza bakyanoonyereza enanga ajja tubuulira ekigenda mu maaso bw'anaabaza era enanga awo yazannyawo anti yatubuulira ebifa mu poliisi kiki bakola. Honorable Kyagulanyi tugendeko ku development y'eggwanga lino waliwo simanyi oba bwenkiraba naye era oteeka kuba bw'okiraba n'abalala bwe bakiraba nga tulaba nga Buganda esigadde nnyo emabega mu myaka gino gyonna. Oyina majority mu parliament kino bwe mba nkikuwa kansi nyambe ku bantu bali abatasobodde okutuukirira okutuma ababaka baffe abava wano. Bwe tutunuulira Kampala, Wakiso, Mukono emisolo egiddukanya eggwanga baleeta 80%. Naye emyaka gyonna President Museveni bukyajja nenkubuuzaayo essomero eryali lizimbiddwa mu bitundu ebyo teririimu. Eddwaliro lyonna lyonna eryali lizimbiddwa the referral level. Tunulira Wakiso district erimu abantu abawera obukadde 3 temuliimu government referral hospital. Eryalimu eryefaananyiriza ery'Entebbe grade B kati ebyalituukako wabiraba mu COVID ne tuwulira SFC yagala ditwala. Such a population teyina ddwaliro lituukaawo naye emisolo giva mu kitundu kino. Other areas basobodde okufuna ku facility ezo n'amasomero waliwo ge bayita CD schools ogasanga ewalala. Enguudo olw'endakawuka nsubira olumanyi tuuke natete ku bitaala bw'olukwata olwoti luli mu kibuga wakati lutuuka ekisubi kwe ngambe lugenda Ntebe lwandibadde luyambako eri naye bw'otoba na mmotoka nennene era bw'ogiyisaamu lugikutula. Nuupu nga bw'olina majority mu parliament
ababaka baffe ku nsonga eno simanyi olina kyobagamba abantu bawe essuubi ku ekyo ffe tusinga okuwa omusolo naye ebikolebwa gavumenti ate ffe tusinga obutabifuna oba izitoke nyinza okuba nga simanyi nga biri okke nga abalala be batalina ffe tulina n'ekirala amalwaliro nga ffe tetulwala ebitundu ebirala bye birwala. Ekibuuzo kyombuuza kikwata ku Buganda. Ndi just omu ku bazzukulu ba Buganda. Ate Buganda erina obukulembeze. Oba nfuna bulungi? Yes. Buganda erina obukulembeze. Yes. Kyandibadde kirungi ekibuuzo ekyo. Lwoli kyaza omu ku bakulembeze baffe wano mu Buganda okimbuuzeeko. Omanyi lwaki nkireeseeyo? Tebatuula eri awasalirwawo ebyo. Nevertheless, ndi Muganda. Ndi mwana wa wano. Mbiraba era binnuma. Naye njagala kusinziira wano ku telefayini eyaffe. Babulire nti mu Abaganda bwe muba mulowooza nti Kyagulanyi yekka ye Muganda. Era emiggo gy'Abaganda balina gikuba ye. Oba bye balina okuvuma balina bivuma ye. Mugenda kufuuka basireevu ku ttaka ly'abajjajjammwe. Olunaku lwa leero byonna ebikolebwa kagenderere. Olunaku lwa leero Museveni agezaako okuzimba obwakabaka bwe ku ttaka eritali lya bajjajjaabe. Mwenna mutunudde as a matter of fact mumuyambako. Ontegera kye ngamba? Kufuna. Kakati nkoze bulungi n'oyogera ku nsonga ya Buganda. Lwaki Buganda ezenye emabega? Abakazi abasinga okufa wano abasinga bali wano ne Busoga ne mu Northern Uganda. Nze neenyumiriza nnyo mu Bakyolimba. Wanya ekitiibwa abantu aba Bakyoli tebeerya ntamu. Ekibanyiga bavaayo ne bagamba. Of course naye waliyo bangi be bagulirira kubanga ngera be bakola ba compromising aba political elite. Naye mbenyumirizaamu era bino singa badde muntu wa bulijjo yandigambe singa oba ndi Mukyoli. Kuba njagala okubulira akaddu Mukasa singa ndi Mukyoli oba singa ndi Mulugwala oba oliawo tekyandibadde nga bwe kiri. Naye Baganda bange abasinga beetya ate ne babakozesa. Abaganda bawano mmwe mwaleeta Museveni. Abaganda bawano mmwe mwasasula omuwendo. Abaganda 50,000 be battibwa. Mu lutalo lw'Ekiyekera. Kasire Eggwanga, Mpiso, Bayitongwa n'abalala bangi. Of course mwalimu ne Bannayuganda abalala. Naye you paid the ultimate price. Wali oyiseeko eruweero. Abantu abo abaafa tebalina na ntaana tibabasuula mu kinnya obuwanga ogenda n'obulaba bwoti. Eyo si mistake. Ekyo kigenderere. They wanted to dehumanize you, to humiliate you, to make sure you accept that you are nothing. Ekyo nagaano kikkiriza era nze ndifa ne pride yange. Kubanga mu luyimba lwaffe olw'eggwanga wano mu Buganda ekitundu ekisooka omanyi ukola ensonga enkulu ogiteeka mu bracket ng'ogulawo bracket wano ekitundu ekisooka kigamba abazire nnyo abaatusooka baalwana nnyo mu ntalo ne bayagala nnyo eggwanga lyabwe naffe tuyagalenga. Bracket esembayo kyekitundu ekyokubiri kigamba ffe abaana ba leero katulwane. Nfuna bulungi ebitundu naddala ekisembayo ndwawo kiwulira. Ne lwaki bino ebigambo mbyogera mu lulimi Oluganda? Kuba mwina oku-understandinga Baganda bange. Wano ngera abazungu bwe bajja nga bafunayo omu ne bafuna Apollo Kagwa ne bafuna Stanislas Kisingiri Kizito. Stanislas Mugwanya ne bafuna Kisingiri Kizito ne babaza wabbali ne bagamba kakati mwe kiri bwe kiti bwe kiti. Bwe batwe basobola okutufuga bafunanga ba collaborators. Kyanaku nti tuganye okuyiga mu history oyo tine kati kikyatutuukako olunaku lwa leero. Okyogeddeko tuli wano mu central mu center naye genda oyiteko we Masaka mu Ndoomu mu Buddu. Genda oyiteko ewaffe mu Gomba. Genda oyiteko mu Kayunga ng'oggyeko obwavu obufumuka ng'enfuufu. Abantu bababyeko amataka gaabwe. Nze ndiwe Kanoni. Naye ewaffe akasozi Kasaka, akasozi Koome n'akasozi Kitemu ewazaalibwa Fire Lutaaya bonna babuwambye basengulako abantu n'amalaalo ne bagasenda balinga baba panishinga kubanga bamanyi bulungi nnyo
ate kati mwakera ku makyandi omuntu ayinza okulaba n'agamba nti be batunda waliwo kuwamba oba waliwo abatunda oli munnamawulire obeera ku tv Esebo. omala ennaku meka nga towulidde bantu balajana ku kibba ttaka si ekitunda ttaka naye ekibba ttaka almost every week kuliko stories exactly. Kati byenjogerako munnange obimanyi kino kiridde liberate okumakinga sure basanyawo amasomero abaana bamwe baleme kusoma okumakinga sure nti ebyenzijanjaba bifa okumakinga sure nti ebyenfuna bifa musobole okubeera nga musabiriza busabirizi nga mulayininga kukubu bampeyo nalaba Museveni ng'atambula mu gye yayita trek nendaba omusajja mukulu Museveni gye yayita nga lwana addayo ebirembo ng'afukamidde bamuweeyo ez'omunnyo neŋŋamba waawo so ebyo bwe biba tebikuluma obeera oyina ekizibu ku bwongo naye ababaka bano mu palamenti tebalina we batuyambira olowooza ensonga tegenda kubeera ya palamenti nze nga nkikugamba Kaddu Mukasa nti essuubi lijje mu palamenti lijje mu kooti olisemu gwe ng'omuntu Museveni teyagenda mu palamenti ng'oba otabbye akalulu no Bobi otusindikawa no anti nkugamba nti abantu bajja kusiiwuka empisa nze n'ekibiina kyenkulembera tubadde nga tugamba bannange mbeere non-violent mubeere bakakamu kuba tuli bagunjufu nfuna bulungi kati yalinga agamba nti obugunjufu bwaffe kyekitubonezesa njagala omanye nti abatanzania independence balwanira nwanire negotiating nfuna bulungi tewaliyo freedom negotiator wabeerayo freedom fighter so ebyo byonna ebikolo bigenda mu maaso nze n'ekibiina kyenkulembera tugamba abantu banaye mbeere non-violent mbeere bakakamu naye Kaddu Mukasa njagala okubuulira nti nyina obweraliikirivu nti ekiseera kigenda kutuuka nga sikyasobola kustopinga abantu banyigirizibwa bwe batyo nga sikyasobola bagamba ti abaayi temwerwanako ate ngaekyo ekiseera kiyinza okuba nga tekiri wala kkiriza kano nkayingizeewo bwogaye nga abantu bakulemerera kino simanyi oba oyina bwokihandolinga abantu bano abagoba abantu bewandiise oba boyise bakolaborateri bwe bajja bwe biti mugundi nalaba wali kangeze mangu ekyawalukaga ng'aziika taata we how are we going to do that kuba nze my concern ekifaananyi ekyo bali boogaye bagenda ne bakikomyawowo abantu ne bajja ne bagamba nti kusaasira watulyamu olukwe tojja kulinnya wano Bobi ne bwakwata omuzindalo n'agamba mumuleke bannaye ajja abiwulire bino bagamba Bobi tukwagala nnyo tukuwa ekitiibwa naye tuleke ono munnange ffe Abaganda nono yaffe waliwo ekintu kye bayita okuboola onfuna bulungi omuntu omukozi w'ekikolobero tetuli violent ng'Abaganda tuyinza obutakutema tuyinza obutakuba tuyinza obutakola ki naye nojja abantu ne tuvaawo ne bakuboola kuba munnange bwe baba nga bassa abaana ba Buganda 10,000 nga bali mu bawamba nga gwe bakozesa okukisanitizinga nga nawe omanyi nti kikyamu ekikolebwa nga tebagambye kyogereko naye tovaayo ate kwogerera batunyigiriza kitegeeza kyekyo kyekiri kyenkugambye nti tujja kutuuka ekiseera nga tukyasobola bastoping onkoze bulungi nowa example enungi weewaawo bangi nnyo bajja ne bagamba nti Bobi Wine gwe alagira abantu bagobe at least nalaba video eyo ng'olajana nti bannaye mumuleka abiwulire bino bye twogera asobole obiddiza bakama be naye abantu wabalaba nga tebakyasalika kyenkugamba nti ndi mweraliikirivu nti ekiseera kigenda kutuuka abaana bagambe ekimala kimala nga sikyasobola bastopinga era kiyamba abo abali mu buyinza kiyamba Museveni ne banne okukola ekintu ekituufu ng'embwa tenagaaya mwanyi kubanga alina okumanya nti gye yalwanira si waabwe wali abantu baayo abali mu bwavu nga bwe twogedde ku kyemasaka ekyo kituwena omukisa okwogerako ku bantu nga Lumbuye abamu bagenda ne bakireeta ennyo Lumbuye ayegera nnyo omumanyi bamanyi bulungi Lumbuye ateekako enkofiira ya nuupu n'akola vidiyo ze n'ayogera ebintu ebyo simanyi omuyinako control can you control him kuba oluusi ebimu abeera erratic sometimes omulaba oluusi akuba n'embuga wano ogenda okulaba mpayo example emu agenda n'akuba Katikkiro bwe wabaawo ensonga maye ate bwe nkiddamu nange mbanga ate akyamplifyinga naye agenda n'akuba Katikkiro nga waliwo ensonga eyabaddewo oba oluusi Katikkiro kye namulabako tatera ku papa bwe wabaawo ensonga asooka n'agiwa obudde n'alyoka ajja
nibo bawe ensonga Katikkiro nga tannayoga ogenda okulaba Lumbuye awanze muliro ng'alumbye Katikkiro alumbye embuga wano waali simanyi Lumbuye omumanyi bulungi ene control ku him kati go olaba Lumbuye yekka ne bangi nnyo abali eyo waliyo ba Patricia Sewungu waliwo abali e Bulaaya waliwo n'abali wano ba bloggers funa bulungi waliwo tukitwale wamu ba bloggers bonna yekolera waliyo ba Bobi Yanga ba bloggers waliwo eyita Kojja Omugezi waliwo eyita Kojja Omugezi n'abalala obayinako mbalabira ku social media nze mbuuza Kyagulanyi obayinako control munange siina control ku Munnayuganda yenna amateeka gaffe gawa buli muntu freedom of expression of course ng'omukulembeze naddala ng'abo aba branding ngaffe bavaayo sometimes nayogera statement ngeri tribal out of Busungu sometimes nayogera statement ngeri violent sometimes nayogera statement ngeyawulamu abantu sometimes nalumba te banne bennyini abali mu struggle nvayo every once in a while nembagamba bannange nempa guidance ng'omuntu naye munnange bannayuganda bangi nnyo abanyigirizibwa nakajja mu byobukulembeze gigenda kuwera bwezi myaka 4 ne babaddeyo bangi sibalinaako control naye bensobola okureaching out to ngezaako kubanga wano ku internet tulina provision ya inbox noba inbox nga nogamba munnange feno tulowooza bweti ne bweti abamu ne batereza naye ate abamu nga sobola kukaminga busungu bwabwe njagala okutegeeza nti si controlling muntu yena nze nga Kyagulanyi ndi musajja Muganda ate si just Muganda nze ndi muzzukulu wa Kitya Munyoroze nva mu siga lya Sekayiba Wanesenge nze ndi muzzukulu wa Bakatikkiro 7 jjajjange Nabembezi yali Katikkiro wa Buganda jjajjange Kaduwamala yali Katikkiro wa Buganda jjajjange Nabembezi Nawanjovu yali Katikkiro wa Buganda jjajjange Sekayiba yali Katikkiro wa Buganda jjajjange ate akyasinza okubeera w'amaanyi yayitibwanga Saalongo Kayiira mumazi wa Bbanja Kamalabyonna ye Kamalabyonna wa Buganda eyasooka yali Katikkiro wa Ssekabaka Ssuuna ye yatuuza Ssekabaka Muteeso Mbereberye ku Namulondo era yabeererako ddala paka we yakaddibwa so kitegeeza ki mpa nnyo ekitiibwa ennono sisobola kukkiriza muntu yenna akozesa kifaananyi kyange oba ekifaananyi ky'ekibiina kyenkulembera okutyoboola obwakabaka bwaffe naye era nja kukutegeeza muganda wange nti embeera gye tuyitamu etuusa abantu ne basiiwuka empisa oba embeera gye tuyitamu etuusa abantu ne beevaamu ne bagenda ne basabiriza omuntu gwe bamanyi nti abatulugunyiza nfuna bulungi nga Abanyankole balina olugero olugamba eyakusinze atta kitaawo n'awasa nnyoko nfuna bulungi bw'Abaganda bagamba eyakusinza kubi agwokutte naffe tukkiriza nti atusinga naye embeera eyo ebatuusa okwejjamu ekitiibwa kyabwe mu ngeri y'emu embeera eyo waliwo abantu betuusa okusiiwuka empisa of course kyesiwagira mpuliziganya n'owekitiibwa Katikkiro amanyi muwanya ekitiibwa era tufuba kyetusobola ng'abakulembeze okugamba bannange mwogere ku ekituufu naye ate mu making sure bimwogera ate tebituyuzaamu buyuza naddala ng'abantu ba wano naye ate bitugata bugasi onojjukira nti ffe Abaganda ffe tusinza okweyawulamu okusinga abantu abalala bonna so sina control kituufu sina control sina control kuba bloggers bali eyo newankubadde bwe ndaba ekikyamu ntwala obuvunaanyizibwa nga nze inbox osobodde n'oyogerako naye abamu ne baterezaamu n'abalala nyina essuubi kanjogereko katono wano ku ssuubi lyakalulu kano kakyalimu essuubi kuba nze ng'omuntu omu nabadde mityana eyo nentunula akakaggwene kayunga nentunula ebyali mu kalulu okuva ku morning hours waliwo abaatuuka ku polling station we bati basajja bo wabalaba nga bagamba bati ne bagamba bati ku ssaawa 12 baagaaka tukeere nnyo ssaawa 12 basanga obubokisi obumu bujjudde nga ne voter register ntiikinge ne babuuza nti bannaaye abalonzi bano baavuddewa naye akalulu bwe katyo ebyavaamu obimanyi akannakwedde ku ssaawa 12 nga ne ba agents tebannabaawo bokisi zajja zijjudde
kino sikyogera siza tekinkwasa nsonyi kuba sinze nakiraba nzeka ku media zonna kyaliko. That's what happened Kayunga. Boxes za jjulo kula balonzi tebannajja. Tukyalina essuubi mu kalulu. Nyongereko ki munnange gwe munamawulire okyogedde. Naye nenkirekera gwe kati omukulembeze. Kitegeeza ki ekyo? Abantu bakyevvuunulire. Kitegeeza bubbi bwa kalulu. Pozi kyotoyogeddeko ti Museveni kyasindika abasajja be ne bawamba ewange ne bansibira ewaka ne megenda campaigningira candidate waffe naye ye n'agenda n'akozesa ssente z'omumusolo n'agenda n'acampaigninga naye ne tumukuba akalulu n'akwata ssente z'omumusolo n'aziwa nabbanja n'agenda ng'agabira buli omu. Museveni n'ajja eggulo limu ng'akalulu tekannabaawo n'agamba ne bwe mukola mutya ne bwe mukola mutya NRM erina okuwangula. Bwe twabawangula ne balangiriramu omuntu omulala. Ekyo nno ekyatuuka e Kayunga kikulage ekyaliwo mu kulonda okwa 2021 nga 14 January. Abantu beeyiwa mu kulonda ne balonda naye ne bajjako amasanyalaze ne bajjako internet ne bajjako buli radio yonna yonna eyagezaako okwogera ku byokulonda ne bannamawulire ne babakwata ne babasiba ne balangirira bye baagala. Kaakati ekyo tekyamala kuba Museveni twagenda mu kalulu kano kadumukasa nga manyi Museveni ajja kukola ebyo. Saali muzibe. Naye nga ffe twagala mwambula nga twagala mulabisa era ensi yamulaba. Yensonga lwaki kati atya nnyo okudda mu kalulu. Bwalabye bagezaako okugjako abantu eddembe lyabwe okulonda kuba manyi talinayo suubi mu bantu. Yoyo Museveni yajjanga agamba bamuwagira. Ye Museveni yajjanga agamba ze kulwanira demokrasi. Ye Museveni yalwana n'Obote ng'agamba Obote abbye akalulu. Ye Museveni yajjanga agamba agenda kujjawo obumenyi bw'amateeka n'okutyobola ebiwooma biggwa byokya. Zino eddakiika eziriyo bubaka bwo eri bannayuganda uninterrupted dakiika nga 4. Sebo neyanza ege. Obaka bwange nja kusooka nkozeseeyo ekitundu ky'eddakiika. I want to communicate to the people of Karamoja. I want you to know that we stand with you. We know what you're going through. You are our brothers and we are our brothers' keepers. Even though our hands are still tied. We stand with you. We know what you're going through. But one day, freedom will reign and justice for all your people that are tortured, the houses that are burnt, the women that are raped, the men that are amputated and castrated. Freedom will come and justice will prevail. Obaka bwange njagala busindikira bannayuganda abali wano n'abali okwetoola ensi yonna. Njagala obategeeza bannange nti tukola kye tusobola. Manyi nti bangi ku mmwe mutandise n'okuggwaamu amaanyi. Mugamba naye ebigenda maaso mu ggwanga nga tetubitegeera. Wabali ku kino ate ne kwegamba bano abatufuga balinga abajooga balinga abagamba munaakola ki. Temuggwaamu maanyi baganda bange. Waliwo omuntu omu gwe baabuuza, why did you become a dictator? Why did you become a tyrant? N'agamba nobody stopped me. Newankubadde gavumenti ya Museveni tugiyuyiza era buli omu akiraba terikalebwerebwe okugwa. Naye gavumenti bwezityo ez'obwannakyemalira ne bwe ziba zinaatera okugwa. Abantu bwe baba nga bazikizza, abantu bwe baba nga baweddemu amaanyi, mwana wa tuzigenda mu maaso paka bwe bakola ekyetaagisa ne zigwa. Ekyo bwe kyali mu bifo bingi nnyo ne wano bwe kiri mu Uganda. Temuggwaamu maanyi baganda bange. Temuggwaamu maanyi. Tewali nakyemalira yali awangudde bantu. No, tekibangawo. Tewali nakyemalira yali anyigiriza abantu lubeerera. No, tekibangawo. Mutunde ebyafaayo. Ne bagaddafi abaali bagezaako okusaako batabani baabwe. Mugabe yali amanyi agenda kusaako mukyala we. Bonna. Njagala muleme kuggwaamu maanyi. Keep your eyes on the prize. Mukole ekituufu. Musigale nga muli wamu temukkiriza kintu kyonna kubaawulayawula. Tokkiriza muntu yenna kubaawula ng'asinzidde ku mawanga, ng'asinzidde ku ddiini, ng'asinzidde ku njigiriza. Stay together. Keep your eyes on the prize. Tujja kuwangula ekyo nze ndi sure mu mutima gwange. One day. Era buli omu akimanyi. And that day is not far from now. Musigale nga muli wamu, mwagale obuwangwa bwammwe, mubuyigirize abaana bammwe, abaana mbayigirize olulimi lwabwe, naye okusingira ddala muyigirize abaana bammwe n'emikwano gyammwe ebyafaayo bya Uganda. Uganda does not start in 1986.
Uganda yaliwo tetandise mu 86 Uganda tetandise na mu 7 ng'abazungu bagezaako tulaga nti no history w'abaddugavu atandikidde ku slave trade mu 7 agezaako okugyawo biri byonna agambe Uganda etandise 86 no bye tugezaako okulwanira okussa mu Uganda byali bibaddewo kwegamba tulinga abalwana okuddayo emabega mu nsi ng'erina emirembe ng'amakubo makole ng'amalwaliro wegali ng'ebitongole bikola ng'eddembe ly'abantu lisibwamu ekitiibwa ebyo byetwagala okutuukako ate tugenda bituukako tetuli violent at least not now naye mukole buli kye musobola to organize as much as possible tugenda kuwangula nakyemaliro eno olunaku lumu tujja kubeera mukama wabakkiriza tujja kubeera wano ku TV ombuuze naye mwamalako mutyanga nalabanga ekitasoboka nange nkuddemu nti Nelson Mandela yagamba it always seems impossible until it's done always kifaanana ng'ekitasoboka okutuusa nga kikoleddwa amazima gajja kulabika Thomas Sankara baamutemula 87 Blaise Compaoré n'awamba obuyinza olunaku lwaleero Blaise Compaoré yasaliddwa gwakufa olunaku lumu mugenda kulaba Uganda eno nga Museveni ne basajja besibe bagifuga ng'ekulemberwa omuntu owa bulijjo omuntu assa ekitiibwa mu bantu ng'era bannayuganda be balina obuyinza mwebale nnyo mwebale eddatuuliza Ssaabasajja Kabaka awangaale. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu tweyanziza nnyo obudde bwonna ku lwa bannayuganda bonna kankwebaze bwe ntyo. Alhamdulillah. Ndowooza kati ne bwotema. Kati ndowooza ne wentema. Baboy tugivuge.